Bismillahirrahmanirrahim. Abawuliriza twagala kutandikira we twakoma ku nsonga gye twaliko eya okukozesa ebiragalalagala na buzibu ki bekisobola okutuleetera nga community. Ensonga nyingi ezisobola okuvaako obuzibu bw'ebiragalalagala bino. Kibula obusiraamu bwabigaana okukozesa kyonna ekikyusa obwongo bw'omuntu. Nga bwe twagamba nti obwongo bw'omuntu kyekintu ekisinga obukulu kubimwawula ku birala, ku bisolo ebirala. Omuntu n'asobola okwawula nti nze nga bwe ndi omuntu nyambala, kati buli lwe gagwawo amagezi ago omuntu asobola okweyambula. Nga amagezi ge gamuwa okugamba nti nina okuyamba abantu bannange obutabakosa, amagezi bwe gagenda tafaayo, akosa abantu nga bw'abayagala. N'olwekyo ffe tulwana n'obusiraamu bwalwanirira okukuuma amagezi g'omuntu asigale nga agalina. Kati mu bintu ebikulu ennyo ebigenda ng'omuntu tuyitiriza okunywa enjaga n'okuleka abaana bagikozese nga bwe baagala, abantu bakyogera boogezi tebamanyi buzibu bwakyo. Naye dhihabul qiyam wal mabadi adiniya wal akhlaqiya, bannange values ezikola okugamba nti bano bantu, kuba tulina values ezitwawula ffe ng'abantu. Kati values ezo ne principles biba bigenda. Omuntu n'abeeraawo nga ogamba wangala ng'ensolo, kubanga ebisolo bye bitalina mind of qiyam tebirina values zaabyo ng'ebisolo. Naye kati ffe abantu ekitwawula nti omuntu abeera ne values ezize, n'abeera ne principles ezize kwatambuliza obulamu bwe. Ne weesanga ng'abantu abawangaalira mu nsi oba abawangaalira mu kitundu balina ebyabwe ebikola ekitundu ekyo. Kati omuntu buli lwaba nga amagezi gamuweddemu tasobola kukuuma bintu ebyo. N'olw'ensonga eyo tugamba nti twalibadde tukwasizako gavumenti ku effort gy'eriko ey'okukomya abantu okukozesa ebiragalalagala ne bitabeera mu bintu ebisaasaanira abaana baffe, okubanga eddiini ebula. Alkiyamu, waliwo alkiyamu ddiiniya ne kiyamu mujtamaiya ne kiyamu akhlaqiya. Waliwo values ez'eddiini, omuntu okumanya nti saawa yakusaala bw'ebanga etuuse, omuntu n'amanya nti bw'obanga olya olina kulya kikyo nga si kibbe. Ebyo byonna omuntu singa aba akozesezza ebiragalalagala ebyo ne bimukyusa obwo nga batakyakitegeera, tatya kusanga n'akunyaga kintu mu ngalo. Tubalaba mu kibuga omwo oli n'ajja n'agamba mpa ku kasooli, naye tonnamuwa, naye n'amukwata n'amunyaga. Embeera ng'eyo obeera egamba values z'eddiini zibula. Abantu okutegeera nti kati saawa yakusiiba, okukola ku adhikaari okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala, tugenda mu kusaala saawa yakusaala. Ebyo byonna amagezi omuntu gaba alina ge gamuwa okubeera ng'ebintu ebyo abikola. Buli lwe gagenda tasobola kutegeera nti eddiini emanja kino, tasobola kutegeera value ya ddiini, tasobola kutegeera value ya mpisa, nti mu mpisa ey'obuntu sikkirizibwa kukola kino mu maaso g'abantu. Kati kyova olaba nti omuntu omusanga nga yeeyambudde, naye nga muntu mukulu, emyaka 3, emyaka 4 oba 25, naye ng'omuvubuka oyo yeeyambudde, omuvubuka agenda ayogera mu bantu ebitakwatagana, omusanga atudde mu luguudo wakati. Kwegamba alkiyamu akhlaqiya n'empisa zennyini ziba zimuggwamu, n'enkola ey'obuntu eba emuggwamu. Ne weesanga nti ate abantu abalala balina okumutegeerera. Gwe ate avuga mmotoka, kuba omuntu abanga akyalina obwongo obutegeera, bw'alengera mmotoka ng'ejja ye yayimirira n'agirinda eyitewo alyoke asale. Akakamuwa obwongo obwo bwe kamuggwamu, weesanga nti ate bali abavuga emmotoka, abavuzi emmotoka bakozesa oluguudo be balina ate okumutegeerera, bo be basiba bamulinda ayitewo. Kati kyetugamba nti abantu tulekeraawo okuwagira ebintu ebigenda okwonoona ensi yaffe, ebigenda okwonoona amagezi gaffe, ebigenda otwonoonako eddiini. Kati ebiragalalagala ebyo byonoona eddiini, byonoona empisa, byonoona ensi. N'olwekyo tulina okukitegeera. Ensonga endala, omuntu singa aba akozesa nnyo ebiragalalagala ebyo, bw'abanga azaala ng'anaazaala ng'akosezza omukyala n'azaala, tasobola kuzaala muntu ng'alina obwongo obutebenkevu. Era omuntu oluusi amuvaamu abeera kikosa obwongo bw'omwana gw'ogenda okuzaala. Bw'obeera ng'oli lubuto oli mukyala n'okozesa ebiragalalagala,
oba yakuzaalamu eyabeera naawe mu kuzaala omwana oyo nga yali yakozesa ebiragalalagala ebimutuusa ku mbeera eyawaggulu bwetyo. Kati ebintu ebyo bireeta embeera ey'abantu okubeera nga bawangalira mu mbeera ya bunkenke, bawangalira mu mbeera nkyamu. Kale obusiraamu bwe buvaayo ne bugamba nti bannange omuntu akuuma amagezi, akuuma obwongo Allah bwe yamuwa, bannange tukitwale nga kikulu nnyo. Ensonga endala, tasalubul atfal min al madaris wa taalim, ensonga y'okukozesa ebiragalalagala ekoze kinene nnyo mu kulemesa abaana okusoma. Drop out ne ziyitirira abaana bavudde mu masomero olw'ebigurupu ebikozesa ebiragalalagala ebyo, kubanga bwe kimuyingira ku masomero ge basomera, amasomero gabigaana. Kati essomero liba nga ligaana, omuntu bw'afuuka mudumini abeera addicted ku ddagala eryo. Addiction eyo kitegeeza nti omuntu tasobola kuwangaala nga takikozesezza ekintu ekyo. Waliyo ebintu nga bw'okigayaalirira n'okikozesa ennyo kikufuukira ekizibu ne kifuuka ekyobulabe gy'oli, oba nga tokikozesezza tosobola kubeerawo. Kivola abantu buli muntu alina omuze gw'akola. Bw'oyitiriza ennyo okukola ekintu Allah kye yagaana, bw'oyitiriza ennyo okwesiba ku kintu, ogenda okulaba nga kikufuukira ekyobulabe, kikufuukira omuze, nga oba tokikoze tosobola kubeerawo. Kati ebiragalalagala bino bye bimu ku bintu ebikwata ennyo omuntu ne bimuwamba, oba oli mu buwambe. Kati abantu abamu bali mu buwambe bwa biragalalagala, abalala bali mu buwambe bwa bwenzi, abalala bali mu buwambe bwaki. Bw'omanyirira ekigambo bwenzi tasobola kumala wiiki nga tebadde na mukyala wa bwenzi. Kobeere ng'olina abakyala eka, oba obubeera buwambe, kyakuwamba ekyo ne kikutwala. N'olwekyo eddagala n'ebiragalalagala ebyo kiri ku biri mu bintu ebiwamba obulamu bw'omuntu ne bubitwala. Kati omwana aba ali mu ssomero, bw'omugayaalirira n'akozesa ebiragalalagala ebyo ne bimulwamba ne bimutwala, tajja kusoma. Kubanga ku ssomero emyezi 3 emyezi 4 atuddeeyo aba tasobola. Kyova olaba nti abaana abamu bava mu masomero ne badduka ne bagaana okusoma, ne bakwatagana ne gurupu enkyamu, n'olaba nga omwana yali ow'omugaso, omwana yali agenda okusoma agasa eggwanga, agase ne bazadde be. Omwana oyo n'abeera nga afuuse ekitagasa era eddagala ne limuwamba, n'afuuka omuntu omubbi, omuntu omutemu, omuntu akosa buli gw'abalabye. N'olw'ensonga eyo nsonga nkulu nnyo mu nsonga ezireetebwa abantu okukozesa ebiragalalagala. Kyesinza butoogerako atafakukul usari, bannange okwawukana n'okwetematema mu famire. Abantu singa muba kukozesa ebitamiiza ebyo, omwami n'omukyala temuyinza kubeera mu mirembe. Temusobola kutula mu bufumbo bwa kuteesa, wabula bubeera bwa kulwana, bwa kukosaŋŋanya. Ate weewuunya abantu abamu osanga nga oluusi omu ku bafumbo tabikozesa. Osanga omwami anywa omwenge, omukyala tanywa. Omukyala anywa omwenge, omwami tanywa. Omwami akozesa amayirungi, omukyala tanywa. Buli lw'okomawo waka temusobola kuteesa, kujjako okuyomba n'okwetwala n'okwekuba, ebintu ebivaamu okubeera nga amaka agali badde amanywevu olw'okukwatagana tegakyakwatagana lwa mbeera eyo. Kati abantu mulina okitegeera nti ebiragalalagala bino bikoze kinene nnyo mu kubeera nga byawukanya abantu abadde mu mbeera ennungi. Al inhiraafu suluuki, empisa okukyuka. Tosuubira mwana kubeera na mpisa, tosuubira mwana kubeera wa mugaso eri ekyalo nga wamuta n'agenda n'abeera mu bantu abakozesa ebiragalalagala bino. Aba alowooleza mu kutta, alowooleza mu kukuba, alowooleza mu kubba, alowooleza mu kukosa buli kaseera. So yanharifu, omwana ono akyuka n'abeera nga avudde mu mbeera y'abaana be tumanyi okubeera nga abaana ab'omugaso, n'afuuka omwana atalina mugaso, atasobola kugasa bazadde be wadde ekyalo. Adamu ashuuru bidhambi, omuntu buli lwabeera nga akozesa nnyo ebiragalalagala, ng'akozesa ebitamiiza, ne bwakola ekibi tasobola kiraba nti kibi. Amazambi ffe getuyita amazambi ye takirabawo. Kyaba akoze kyetwogeddeko kati ng'ekyokutta, ekyokuvuma, ekyokuwemula, ekyokuyita obukunya, ekyokwambula abantu, ebyo byonna mazambi Allah yagagaana. Naye omuntu bw'abanga teyeekomye ku biragalalagala na kutamiira tasobola bitegeera. Kibalaba nti omuntu bw'abanga anywedde omwenge n'atamiira, amagezi gali ne gagenda mu kkuba, omusanga avuma, omusanga ayogera na miti,
omusanga kyayagala kyakola asobola n'okweyambula ezipu bwesimululuku katagifaako era n'atuuka newaka oluusi ne mu bantu be ng'eyo yembeera gy'alimu oluusi bamuyamba buyambi ne babeera nga bamukwatakwata okumuzaawo okumusiba zipu n'ebiringa ebyo n'olwekyo amazambi adamu shuuru bizambi omuntu buli lwabeera nga alina ebiragalalagala ebyo ku mutwe oba ebitamiiza ezambi talirabawo alikolanga bw'ayagala n'olwekyo abanadamu tubagamba nti mulekeraawo okukozesa ebiragalalagala oba okuwagira ababikozesa kyenyinza okusembyayo olwaleero ebizibu bingi ebiva ku biragalalagala bino naye kinyagala okusembyayo nti huduthu al amradu al fataka al muradu nafsiya al amradu al badaniya bannanga omuntu bw'ayitiriza okukozesa ebiragalalagala ebyo afuna endwadde waliwo endwadde al amradu nafsiya endwadde z'emyoyo emyoyo gyaffe nakugambye nti omuntu abeera mulwadde wa mwoyo nga guli awo mufu wali abantu abatambula naye ng'emitima gyabwe mufu omutima nogamba nti oyo omutima gwafa n'olwekyo tumwesembereza asobola okukola kyonna kyayagala so omutima gufa omutima gulwala kati kyetugamba nti ekigulwaza ki ebintu ebigulwaza bingi naye omuntu ekimu ku byo omuntu okubeera nga akozesa ebiragalalagala ebyo omutima gumufa omubiri ne gufa omubiri ne gusisiwala omubiri guno gusisiwala nga tegukyawulira waliyo abantu bootwala ne bagamba nti eddagala tumukuba terikyakola yayitirira okunywa omwenge yayitirira okukozesa ebiragalalagala akati embeera eneebeera nga omubiri gwe gwasisiwala gwalwala omutima gwe gwasisiwala kale ebiragalalagala bino bisisiwaza omubiri bisisiwaza omutima kati kyetugamba nti abantu twali badde twesonyiwa ebiragala bino tubivaako era tusaba gavumenti eyongeremu amaanyi mukulembeze w'eggwanga asanyinga etteeka abantu tuwone ekyo ekinaatukosa kyemba mukkiriza nti omwana adamu ebiseera bingi kizibu nnyo okutegeera ekinaamukosa n'ekinaamugasa allah yatutonda yasinga okutegeera ebyo ebinaatugasa era yasinga okutegeera ebitukosa kati buli kyeyagamba nti kino mukireke gwe obwongo ne bwebugamba nti kino nze kankikole manya nti kibi kasa allah abanga yakigaana ekyo mukitegeera okuva olwaleero nti allah kyabaaganye abalina ensonga lwaki yakigaana bwe mukiremerako muba mujja kufuna obuzibu tusaba allah atulungamye alungamye eggwanga alungamye abaana baffe bategeere ekyokukola balekeraawo okunywa ebiragalalagala basigaze amagezi aganaabagasa ne gatugasa nga babazaala ne gagasa n'eggwanga mwe tuwangaalira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.